po jako akawuwo. Bannakyewa abalafu bana okulaba ng'obulwadde bwa mukenenya bufuuka lufumo mu ggwanga mukago gwabwe gubagalita gu Uganda Network of Aid Service Organization batandise kaweefube ow'okumanyisa abantu ate n'okulwanira enkola ez'enjawulo ezinoonyerezeddwako era ne zikakasibwa mu kuziyiza akawuka kaleeta mukenenya okulaba nga zituusibwa wano mu Uganda ate era nga zikozesebwa. Tutunuulira engeri empya new interventions like PrEP, injection and the rig. So these are interventions that have been started, they have been proven. Kati nga ffe ba advocates kye twagala okulaba nga abantu mu communities naddala adolescent girls and young women bano be bantu abalina emikisa nga giri waggulu okufuna akawuka ka mukenenya. We want these people to access this information bafune obubaka okukwata ku interventions zino. Enkola ey'akaweta k'abakyala y'emu ku ezo eziyayanirwa era nga mu lukuŋŋaana olwetabiddwamu bannakyewa olukulungudde ennaku 22 nga lubumbujjira ku Fairway Hotel mu Kampala wansi w'omulamwa oguvuze nti a world where women have choice is an enabled world. Bannakyewa bano bawadde ensonga lwaki baagala n'abakyala okuba n'ekyokusalawo nga bwe guli ku basajja kukozesa obupiira bukalimpitawa. Ebiseera ebisinga tulaba nti kondomu omusajja yasalawo bajambala, omusajja yasasula emmere so yabeera ne last say. So kanakaweta kantu omukazi kasobola okweyambisa oba okukozesa okwekuuma ye ng'omuntu n'akateeka mu bukyala n'asirika bagamba weekuuma okole ki osirike. So yensonga lwaki tukwagala kajje mu Uganda, tukwagala ate n'ekirala abakazi b'e Uganda beetaba mu kunoonyereza ne bakizuula nti nno akaweta kakola era kayamba okuziyiza akawuka kaleeta mukenenya. Bannakyewa bano basinzidde wano okusaba gavumenti ssaako ebitongole ebirala okuwagira enkola eno gye bagambye nti yakuyamba nnyo abakyala ate n'okutaasa abaana ab'obuwala obutafuna kawuka kaleeta mukenenya ate kibayambe n'okusigala nga bali mu masomero. Naye era nga tulaga wakyaliwo obuwaatwa, ekimu ku buwaatwa obuliwo ng'ate kwe kulaba nti waliwo akaweta, waliwo n'empiso ebimu kubiweebwa abakyala okuweebwa omukisa okwesalirawo okubikozesa. Waliwo empiso ng'eziyiza akawuka ka mukenenya wabeerawo n'akaweta akaziyiza akawuka ka mukenenya. Kakati olw'okuba nti binoonyerezeddwako ne bizuulibwa nga bikola, tulowooza nti mu nteekateeka ya gavumenti twali gisabye bikiteeke ku mwanjo mu nteekateeka yabyo olw'ensonga nti okunoonyereza kwonna kulaze nti abakyala be bamu kubasinga okubeera n'obuzibu obw'okufuna akawuka kano aka mukenenya. Bano olunaku olwaleero bakedde kutambula okuva e Mulago okutuuka mu kibuga Kampala nga babagalidde ebipande okubadde kuwandiikiddwa obubaka obw'enjawulo ssaako obupale obw'omunda era nga bano basabye gavumenti okuwa abakyala ko n'abaana ab'obuwala omukisa ogw'okwesalirawo ku ki kye balina okukozesa mu ngeri y'okwetangira obulwadde bwa mukenenya. Bano bannyonnyodde okusoomoozebwa abaana ab'obuwala ssaako abakyala kubasanga mu kulwanyisa mukenenya n'okumwetangira so ng'ate era baliko ne balambise ebisobola okukolebwa okumalawo okusoomoozebwa okwo. Twetaaga okumakinga sure nti ebintu by'abakyala ebikwatagana ne sexual reproductive health rights, gender based violence and HIV byetaaga okumakingibwa sure nti weebiri ku malwaliro obudde bwonna era abakyala bajja kukola omulimu gwabwe ogenda okubyakisesinga mu malwaliro naye nga basindikiddwako abaami. Obwavu obweyongedde okusosola n'okwawula obutenkanya mu nsasula mirimu, obutenkanya mu nneeyisa eya bulijjo ne mu maka na buli mu nkola yonna gye tukolamu ng'abantu. N'ekirala twetaaga okutunuulira nti waliwo enteekateeka ez'okufuna ensimbi naye nga zigenda zikendeera.
Omuyimbi Jamal Waswa agambye nti kaweefube ono talina kutunulira bakyala bokka nti n'abaami kubanga be basinga okusaasaanya akawuka akaleeta mukenenya mu baana ab'obuwala n'abakyala. Akaweta k'abakyala kano singa kanaaleetebwa kajja kuba keeyongedde ku nkola eziriwo eziziyiza mukenenya omuli okukozesa obupiira bukalimpitawa okuli obw'abakyala ko n'abaami, empeke eza PrEP ezimiribwa oyo aba yeekengedde omuntu gw'aba yeegasse naye, enkola eya U equals U mpozzi n'empiso ekyali mu kunoonyerezebwako. Chonto Wayire Proscovia yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.